Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ekyo kye kiddako ku ABS Television. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ono ye kalondoozi ng'akutuusibwako Hajati Mayanja. Mukwano omulungi ali composer ABS Television okubaza kodia nti Sylvia Tamukwano awalokole mwena mukulikeyo ate ababadde ewomusibege Agasti babuuza ko bakwano nti mwewale kutendereza omutonzi n'abansinzizo amalala churches endala bakwano bakulisaayo nnyo ddala program calendars ate zibeera ssaawa 4 ez'ekiro wano ku ABS Television nga tugibatuusaako nange kennyini omuweerezaawo Aisha Mukwano mwewale kubanga makumidde ku ABS Television. I love you so much. Mpaza olunaku lwaleero njagala okutandikira nga neetonda eri abawagizi baffe mwena twalanga omuzannyo gwaffe ennaku ezasooka ne tutasobola kugulaga then n'olunaku lwaleero tubadde tulina okugustaginga wano mu Revival Church naye nga bwebadde olaba embeera ebadde mu ggwanga lyaffe ebadde ekyo tusobozesa ate kubatuusaako omuzannyo gwaffe omulungi era nga tubeetondera ddala nnyo ne tubategeeza nti twagongedzaayo mpaka nga 6 omwezi ogwokusatu, that is March on 6th tujja kuba tubastaging omuzannyo gwaffe nabagamba nti abakozi ba ABS Television bonna mwe bali nange kenyini Aisha mwendi mu muzannyo gwe bayise disappointment era n'omusumba Yiga Augustine abeetondera olwa ekyo kye bali yabasuubiza okubeera nti agenda gaba ensimbi ez'omukisa mukwano tebasoboddeyo okuzigaba olunaku olwaleero or still olw'embeera ebaddewo mu ggwanga naye n'abategeeza nti nga 6 agenda kuba ate agaba ensimbi ez'omukisa musanyire ddala naye namwe mulabye ate ebibaddewo mpozi era njagala okutegeeza omulungi ali ku ABS Television nti program calendars ewagibwa oyo mukyala Hajati Mayanja ali awo enatete kulinana Oilcom petrol station omukyala oyo ajanjaba endwadde nnyingi nnyo era akugamba gwe wenna omusajja mukwano ng'olina obuzibu mu maka go jangu akw'ekikopo kimu kyokka bwe kiti ate obeera owonerawo ekikopo kimu bwe kiti eky'eddagala agenda kuba akuwonya mukwano era endwadde endala nnyingi nnyo zaakola mutuukirire Hajati Mayanja enatete okulinana Oilcom petrol station era nga yatuwagira wano mu program yaffe ennungi calendars saagala njagala bingi nnyo mukwano naye ate program eyo nga bwe nabagamba last Sunday nti yanjawulo nnyo njeji nnyonnyola naye kasooke twejjukanye tulabe gye twatandikira Sunday eyaggwa twalina biki wano ku program calendars then ate tweyongerayo maaso ne program y'olwaleero oli ku ABS Television program calendars katwejjukanye. Nfuna bulungi bawetegereza omukyalo ono omumanyi ono omukyala mutegeere wanje mutegeere wamumanyira wa omukyalo oyo ow'omusajja gye nali gye nazaala omwana wange asooka gendafu ono si ye mwami asoose si yono we nasooka ow'omwami wange yasooka omukyala ye yakola ki ye yannemesaayo mwana muwala oyo yatusuulawo nga n'omwana wa myezi nga5 wanje ye nnyabo oyo nannemesaawo nenfuna ono ate kaakati era ne kuwona zze alinga ngwe bagamba wuuyo nti genda omulondole buli gwe nnaafuna gw'anaatwala ekitegeeza ono yali mujjawo yali mujja wange kaakati yali mujjawo kale
ne kati wenjogerera kuba gyali anti katuulira yali mujja okumwami oligo wasookerako naye ne wenjogerera kati era mujja olwansonga y'omu ku bakyala omwami oba ayagala kyendabye kankubire omusajja ono essimu ono yali bba waffe bawona omukyala era alabika akyali mukazi we kamukubira essimu eri yannemesa kuba naye nayagala kukola ki kunnemesa koyo okunjoga kamukubira essimu nze sikiina mbuzibu abasajja alo tata Derek gyebale badde nkusaba bambi onyambe enfunyemu obuzibuzibu janguuko waneenu ennansana ku masitoo bambi nyamba nkwegayiridde omwana si mulwadde naye mbadde nkusaba onyamizi sikusaba yadde ekikumi kyo naye kwate ekkuba okole ki ojja wano ennansana ku masitoo wanyamba bambi eddakiika 2 zokka nkwegayiridde bambi kale nsanga awo kankulinde saba yadde ekikumi kyo naye kwate ekkuba okole ki ojja wano ennansana ku masitoo wanyamba bambi eddakiika 2 zokka nkwegayiridde bambi kale nsanga awo kankulinde ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiro tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno. Yes, ate program ya last Sunday bwetyo bwe yali naye nga njagala okujjukiza mukwano nti program eyo teyaggwaayo bw'oba ojjukira bulungi twalaga program eyo yali ekyongera ddala maaso nga bw'olabyawo twakoma omukyalo ono complainant waffe ng'akubidde eyali bbaawe essimu yakubira eyali bbaawe essimu ajje alabe entambula za mukyala we lwansonga mukyala w'omwami oyo y'omu ku bakyala abaali baagala bbawa complainant waffe kansubire bamuntegeera so program eno eyo tugenda gyongerako olunaku olwaleero era kyembaleetedde tumanye omwami bwe yajja yasalawo atya era byaggwerawo omwami ng'amaze okulaba entambula za mukyala we gwe yeesiga ennyo waka bwe yamuleetera okusuulawo mukyala we oyo gw'olabyawo ate asobole okusigaza omukyala oyo tova ku program kalondozi katuyongerayo maaso ne program y'olwaleero nga tulaga gye byaggwera n'omukyala ono. ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiro tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno. buzibu ki obuliwo kamera zaki tewali buzibu mukwano tewali buzibu yes omukyalo ono omumanyi bulungi enkiwa omwesiga kale totya munnange bulabye obadde otiddemu naye tewali buzibu omukyalo ono omumanyi bulungi omanyi ebintu oluusi ebijjamu bannamawulire ndaba abantu tv ngimanyi oluusi oba oliawo kati kimpa ebirowoozo bingi tewali buzibu omukyalo ono kasita omukyala ye waali wabula nkubuulire nkooye malaaya y'okummanyiire kakaziko simanya koyita akewaka saagala nakuma sima bikoze bitya sookoleke mukazi wange ow'ewaka omumanyi ate naye akimanyi nze naawe kyenjagala mugamba ave ku bba wange owulidde gwe namukulekera nenkuleka baawo ki owulidde namukulekera kugambye ssebo mugamba ave ku bba wange okuva n'olwaleero ate n'omwana wo njagala omutwale nkooyo okubalaba bisiraani mmwe ne mukazi we ekintu ate okitutte wala nnyo kati taata munange n'okusonyiwa olw'embeera eno naye omukyalo ono
mukambwe alina obulumi ku mutima. Ensonga eri nti yajja ku myezi giyiseewo najja nze amannya gange nze Aisha Nalijjo okuva ku ABS television era nga kola program kalondoozi bino ebyoku TV nze sisobola bibeera ensonga teri ku ggwe ensonga eri ku mukyala wo sooka ojje naawe wanjogera ebbanga neriwera eri ku mukyala wo nkwegayiridde nkusaba ompeyo eddakiika zonga 10 zokka onyonyoka ensonga eno. Omukyalo ono yajja myezi sijawala nnyo giyiseewoko yajja gyendi nga nsaba mukolera omulimu nga gwenkolera abantu abalala bw'omanyi ogw'okulondoola era natandika okulondoola bbaawe bwera ngambye bawoli omukyala mu kumulondoola ne tukizuula nti bbaawe victim mu kino atya nti bbaawe abadde amwendako. kati nze ebyo binkwatirako kubanga nze ekitugatta n'omukyalo oyo kyandibadde kimu nsonga za mwana zezandituleese wano si ebyo era eyo statement gy'okozesa gyemanya tebinayo bikwatirako naye nga bwe nakusaba eddakiika 10 njagala ompulirize bulungi nnyo oyingiriramu wa wano. Omukyalo ono mbadde mulaga entambula za bbaawe byonna byazaakola gyabadde atambulirako mu bakyala bazze ayagala nga sinakituukako ekyo omukyalo ono omumanyi si ye mukyala wo ye malaaya yoyo gyayitanga saagala jamuyita malaaya sikukyankalanya bakwano mbasaba mukakkane era malaaya yo naawe sikukyankalanya muki omukyalo ono mukyala wo y'omu ku bakyala bawono babadde ayagala n'essaawa yakakati baayagala kitegeeza ne bbaawe malaaya naawe oli malaaya kati awo mukwano omukyalo ono wakusabidde ojje olabe omukyalo wo byabadde akola kuba mbiina mu bungi entambula ze zonna ne bbawoono zirina. ono omusajja yankwanira omukazi ankwanira n'omukazi nga omusajja nga malaaya nyo nga mwenzi mulala mukazi wo ye malaaya saagala kunkyanga yamwekwanira kirabika abeekwanira olina kizibu kiggwe kyolina olina ekizibu ku mutwe gwolina ekizibu ku mutwe olw'ensonga mukazi wo ye malaaya yegenda yegwanyiza bba wange kakati mukwano nagamba nga wano okwana malaaya ng'ogamba biki kati kifiiri ng'okirabe nina footage akwatagana ku bantu bana babiri era mbadde nkusaba nkulage buli kimu kye mbadde nina bingi nnyo naye kankulageko ebitonotono okitegeera bulungi ffe mu kugoberera omwami w'ono abakyala yaleetanga n'aleeta era omukyalo ono ennaku eziringa ezimu zetwamulabakokko yajja omulaba bulungi. Abantu bano bajja babiri nga balagira ddala nti balina gye bava era ng'omwami aleese omukyalo ono muzigo gwe yaleetangamu abakazi era bw'atyo yaggulawo naye nga tayinza na kukitegeera tayinza na kutebereza nti waliwo amugoberera era nga investigator waffe kw'ossa ne spy camera eyali mu muti yali efuna buli kimu kw'ossa ne investigator ng'afuna buli kamu buli step gye baateekinganga era bw'atyo ndowooza omulaba yadduka okutuuka akagate alabe kiki ekyali munda. Yajja n'omwami ne bayingira ekikomero ekyo ne bagenda bulungi mu muzigo n'omukyala we ng'era olabira ddala basanyufu
era bwe batyo investigator yafuba okulaba nti alaba abantu bano ababiri bwe batyo mu mukwano omuyitirivu ennyo nga bwe beekuba n'obuwuna omukyala ayina baalinga ate abayina ke banyweddemu omwami nga bwaggulawo oluggi omukyala bwadde eno bwadde eri kwegamba abantu bano laavu gye baalina yali nnyingi nnyo naye ng'omwami talowooza na ku maka ge naye ffe nga bw'olaba ebintu bino eno mukwano abantu bano olabira bulungi nnyo nti bamukwano just tewali kigenda mu maaso bamukwano owulira bulungi era bajja bulungi nnyo ne bajja nga bekubuuna bakola batya basanyufu ne bayingira era bwe batyo omwami yaggulawo oluggi nga alaga omukyala laavu empitirivu ennyo mu mpolampola naye nga taswala nga taliimu wadde akagamba nti bannange ku mizigo kuliko abantu abandaba nga ndeeta abakyala ab'enjawulo bo bandowooleza ki ye ng'ebyo tabifaako era bwe batyo bayingira n'omukyala kw'ossa naye kennyininyini naggalawo oluggi ffe twayongera mu maaso n'okulondola kwaffe era mama wange njagala nkutegeeze nti poloti eri gye nkugambyeko omwami we gye yagula yagikozesanga nnyo ng'akatege eri abakyala bano nti n'omukyala ono yamutwalayo naye bannange abakazi nga tulabye mazima ddala omwami ono yaleetanga bakyala ab'enjawulo ku poloti eno nga mukazi wattu bakazi battu bo baba balowooza nti omusajja muliko bw'omo kumbe si gwe wekka eyasookera ddala mwamulaba owookubiri y'ono omukyala ono baatambula mpolampola n'omwami bambi nga laavu mpitirivu nnyo bamulambuza poloti ensonda eno eri bweti ensonda eno ate nkoma wano ng'omukyala ye agamba bannange atengudde ku mwami omwami anjagala nnyo atuuse n'okundaga poloti ye bambi omukyala ono musaasira nnyo abakyala bonna mbasaasira era investigator waffe kwolwo yakola omulimu gwe ogw'okulondoola abantu bano omwami naye nga bw'akola omulimu gwe ogw'okulambuza abakyala ab'enjawulo ku poloti eno yagitwalayo malaaya y'oyo okusikiriza tuliranga ebintu bino sibitegeera tobitegeera n'okwasa ebintu byamu nze ebintu bino bintabudde sibitegeerera ddala gundi nawe kitunuulira ekintu ng'esaako n'okiraba ng'ogamba ng'ofunye omukazi amala kati omukazi akumala wuuyo tulina olukakkanira newobaga tulina okukakkanira ku kintu nga kino kino kikakkanirako otya naawe sirika kyagala kuntabula ate sirika saagala bintu byaku sinza butakusirisa dabalaba ebintu nga bino eno poloti mukwano era omwami ono yagikozesanga nnyo okwanirako abakyala ab'enjawulo nti omukyala gwe yafunanga yamutwalangayo era n'olunaku olwo omukyala ono mukyala wo bamutwalako ku poloti eno ng'era olabira ddala abaagalana beekwatira batambula mazima ddala beekutte kale bambi mukazi wattu nga yalowooza nti ntuuse omusajja w'omusajja anti munnange omukazi yenayina kyaloota ekyokufuna omwami amwagala bw'atyo omwami amulambuza assets zonna z'aba alina era bw'atyo omukyala yali musanyufu nnyo nga bw'akwata ku mwami bwe batambula ne laavo empitirivu ennyo naye ng'omwami ono taswala anti munnange poloti eno yalimu ekkubo ng'abantu bayitawo era ng'abantu bamulaba enkya n'eggulu aliitawo abakyala ab'enjawulo era ng'omwami ono talowooza ku famire ye talowooza ku mukyala kikyalidde abaana basomye abaana balidde abaana beebase nedda ye akanya ate kwagala mukyala ono n'oli bw'abatwala eri mu kazigo ke era nga bw'abaleeta ku poloti eno kwegamba poloti eno yagikozesanga nnyo okwanirako abakyala bano anti munnange we bagamba nti eno poloti yange era gwagenda okubeeramu ng'ogamba nti munnange ate ntuuse ow'omwami omutuufu obafuna naye nga munnange ekyo osobola kikola n'omuntu mulala yenna osobola anti kakirabayo kisuse ku mukwano kino kisuse ku justifulence naawe sirika saagala kuntabula tonsirisa munnange ate ntuuse ow'omwami omutuufu obafuna
naye nga munnange ekyo osobola okukikola n'omuntu mulala yenna osobola anti kazabayo kisuse ku mukwano kino kisuse ku just friends naawe sirika saagala kuntabula tonsirisa kansubire ate tuli fenna wano ku program kalondozi ndowooza mulabye ate omwami ono engeri gye yakwasaganyamu ebintu mu bakyala be yali ayagala mu bakyala be yakwana mwalimu eyali mujja wa complainant waffe oba eyali mujja wa mukyala we ow'ewaka mulabye entambula zonna zakola n'omukyalo ono owokubiri era tukyagendera ddala maaso tukyalaba omwami ono entambula zizaali zitya n'omukyalo ono owokubiri naye katugendeko ate tuwumuleko tukubeko tugende mu bulango bw'abakama baffe tukyagendera ddala maaso tova ku ABS television okyagendera ddala maaso ne program kalondozi aso ne program yaffe kalondozi naye era tewerabira nti ewagerwa Hajat Mayanja awo asangibwa e Natete ku Oilcom petrol station katengere maaso ne program yaffe tumanye gyebyagwera omwami ono entambula ze ezaali zitya n'omukyalo ono owokubiri tova ku program kalondozi ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiru tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno kakati sebo nenyabo omulimu gwaffe gweyongera mu maaso era olunaku olumu twalaba abantu bano babiri nga boobalaba nga bwolaba nti spy camera yaffe eyali muti yali ekwata buli kimu era mulaavu ennyingi ennyo bajja bulungi ku mulyango gwabwe bajja bulungi nnyo mpolampola ne bayingira mu kikomera omwami ono yali yapangisayo akazigo mwaleeta bakyala be mweyaleetanga mukyalawo mu kazigo ako era mulimu emirimu gye baakolanga egyabaagalana yamuleetanga mu kazigo ako mazima ddala mu mukwano omungi gwatalagangako na ku mukazi we bakwata ekkubo ne bayingira ennyumba era bwe watyo omwami naggalawo oluggi kale katonda ayise eki genda ogamba eri malayo olabye bulabi nga bayingidde oluvannyuma lw'akaseera teebereza nno ekibaddemu omwami ono yajja n'atuula ebweru omukyala ng'olwo ali mu nnyumba nga wayogera n'omwami era bw'atyo naye yafuluma mu nnyumba eno ng'akutte akadomola ng'alaga nti agenda manju era bw'atyo yatambula mpolampola neyeetoololamukko katono ate afune emirimu gyagenda okumaliriza emmanju eyo yabeerayo nno akabanga akawera oba yali anaaba nze naawe omwami n'abeera kabalaza kano n'atuula alindirire omukyala ate alabe ekiddako nga buli kimu microtransmitter chip yaffe ne spy camera eyali mu muti ogwo yali ekwata buli kimu era mukyala bw'atyo naye yakomawo ng'olwo nno akabanga ke bamaze mu nnyumba nze naawe ekyali kigenda mu maaso ate kyali kyanjawulo nnyo mu mukwano omungi ennyo omukyala yayambako omwami okuggalawo oluggi era bw'atyo n'omwami n'aluggala mu mpolampola ate basobole okweyongerayo bagende mu mirimu emirala oba olyawo amwolekereko omukyala addeyo ewuwe laba akatutunula wano olunaku olwo baanaaba bonna obala ebintu byewuunyisa omukyala ono yali akunaazizzaako ewaka anti bunnange mu mukwano omungi olabanga anaaza omwagalwa eyamugamba nti ayina ye yekka ate nga munnange mwattu bombi beerimba anti bombi bafumbo omwami ono mufumbo kosa n'omukyala ono yali mufumbo era bwe batyo omwami yeesiimuula tawel asobole ate okweyongerayo mu maaso n'omwagalwa we munnange ate kye bavaako bava kwenaaza bwe batyo mu ssanyu eringi beeyongerayo ne bagenda nomala omukwatako yakwata mukwato mutwala mu kinaabi olyoka ogambe nomala omukwatako nkugambye gamba malaya yo saagala kumanya sitole byolimu yes
toyinza kukola bikolwa nga bino ng'olina muganda obona mukwano. Era bwe batyo abaagalana bano ababiri bakwata ekkubo ne bayingira ennyumba era njagala okutegeeza nti akawungeeza ako kaali ate kasuffu nnyo eri abantu bano ababiri lwa nsonga essaawa ze baamalayo munnange kyolabyeko tuyinza ate kubeera na muganda wo mu mbeera bwetyo. Yali tayagala yakwata mukwate. Naawe sirika kyagala kuntabula sirika tonsirisa baogoba oyita malaya toddamu kugamba nti oli malaya baogoba oyita malaya eri malaya kale malaya ebintu nga bino eri malaya kale bannayi eri malaya wette bannange naawe oli malaya yako yakubiri kati ono mujjewa maama nze singa munya mbadde nsaba singa kisoboka Togenda wala kubanza nzaali mu kintu kati kafuna bulungi mukwano olabye ebintu by'omukyala wo banaaba bulungi bonna olunaku olwo nga basanyufu nnyo abaagala na munnange era bamaliriza okunaba ne badda mu nnyumba olunaku olwo lwennyini era bayisawo akabanga kawerera ddala ne bakwata kubo ne bafuluma ne bagenda ne tubagoberera ffe nga tugoberera mwami mpulira bulungi twabagoberera mpolampola ne batambula mpaka ku kkubo ne batuuka ku kkubo ne balinnya booda nga investigator waffe akola omulimu gwe mukwano okugamba nti abantu bano baafuluma ebweru olunaku olumu omwami olwo ng'alina gy'alaga n'omukyala bw'atyo yaggalawo ka gate akayingira ewaabwe naye nga toyinza na kuteebereza nti mu miti egyali awo okw'ompimpi waliwo omuntu abaketta bwe batyo mukwano omungi baatambula ne bagenda ate bafune bakwata ekkubo ne bagenda ate ffe ne tusigala nga tubagoberera omukyala ono bambi musaasira nnyo kw'ossa n'omukyala gwe wasoose okulaba oli mbasaasira nnyo ababiri bano lwa nsonga baali balowooza omwami bamuliko bokka nga tebayinza na kutebereza nti omwami ono mufumbo yasuulawo amaka ge alimba omukyala ewaka nti agenze safari naye ng'ate ali mirimu gye mirala nnyo omukyala akanya kulinda ssente waka omukyala akanya kulinda mwami akomewo okuva okukola naye nga wa omwami akomawo ewaka nga talina wadde ekikumi ate ne batuukira mu kuyomba nga we walabye abantu bano batambula mpolampola okutuusa ku kkubo era bwe batyo ne bagenda ne batandika ate okulamuza booda ebatwala bwe balinnya booda ne bakwata ekkubo ne tubagoberera ku booda gye baali balinnye mpaka mu kifo kino ekisanyukirwamu era mu kifo kino
ne bagenda ne ba ordering ebyokunywa nga bw'obalaba nga investigator waffe abaliko abalaba. akabanga kawulira ddala abantu bano nga bali mu kifo kino era nga batumya cupa ku cupa. Nkugambye nti omukyalo ono bw'obanga obadde tomanyi nti anywa omwenge nkutegeeza nno nti agonywa. Era bwe batyo bakwata ekkubo ne bajja ne bafuna bye batuulira mu mukwano mungi nnyo. Naye ng'omwami ono tasobola kukwata mukyala we wawaka amugambye nti jangu tugendeko wano eno oba abaana be abatwaleko out ng'omuzadde yenayina bwe yandibadde. Naye ye yakolanga gwa kutwala bakyala ab'enjawulo mu bifo ate ebyenjawulo nga ssente azoononera mu bakyala bano. Tunuulya ddala ebintu naawe oli malaaya yaako nawe kati weewuunya ki? ate gwe nze saaga kumpita malaaya saaga kumpita malaaya saaga kumpita malaaya tonsongamu saaga kumpita malaaya tonsongamu saagalira ddala bintu bino tonsongamu gundi kati wulira bwampita mpita atya malaaya ku bino ebintu bye ndabirako ddala senga tewali balo si yabikola ebyo si yabikola kati wabikola obiraba ate onkoleza mbwererere kati wayina saagalira oli malaaya mazima ddala laba ekintu ng'ekyo ate kintu kyawo omukazi kati gwe tosobola kumatiza ku bbaawo n'atuulako wuwo tosobola kwekuma ku musajjawo ate omukazi akwana omusajja ekyo kiwali okirabyewa omukazi akwana omusajja ndaba ebintu nga bino ekyo lwaki mukazi wo tomukuumira wuwo lwaki bbaawo tomukuumirako wuwo nakkakkana mazima ddala tompitambwa ku bintu bino byendaba bbaawo byakola naawe era gwe kyekino saagalira ddala akaziko ke kabakwanira n'ojja n'otumalako emirembe sala ku puleesa kakkana kibi nnyo ate kibi kiteefiiriddwa oba guno oba ono kati wamukomboozaawo ono gwe waleeta nti musajja mazima ddala okujja otabangula amaka gwe wamukomboozaawo oli kaakati mbegayiridde mukakkane. Ekyewuunyisa yakwata ekkubo n'agenda ate n'apangisa omuzigo omulala ng'ayina amaka ge ge yazimba naye ng'ate tasobola kulekera mukyala we ssente zaakulya nga bw'akomawo ewaka amugamba nga bw'atalina ssente kyokka bw'abeera eno azisaasaanya ng'ettabbu era abakyala bano nga baba balowooza bannange nze nagudde ku muloodi nagudde ku mwami ate omutegeevu ye ng'omwami akola gwa kukyusa bakyala nga ngoye.
emboozi yagendera ddala mu maaso wakati w'abantu bano ababiri ng'era omukwano bambi omwami ono gwalaga omukyalo ono mungi nnyo bayibeerawo akaseera akawerera ddala nno era baawulira nga bakooye ng'era obudde buwungedde obulabira ddala nti buzibye baakwata ekkubo ne bava mu kifo kino omwami n'asobola ate okutwala omukyala ewaka. Wano siraba kyenkolawo tosobola kunyamba nensinkana ku bintu bino byendabye bino kitegeeza olina information emala okuntuusa awali akazigo kano mazima ddala ne mmala nkatuukako bwe nti kyonna ekisoboka nja kikola oba kamenya oba kola ki ndabe nga ntuuka ku muntu oyo nange kakaziko nenkakwatako bukwasi gwe kakunnemesa nenkwesonyiwa n'otusuulawo ng'okakwatako ng'okagaza kinze njagala ye mutabanguzi ono ye mutabanguzi ono mukazi we ye mutabanguzi ye malaaya. njagala okutegeeza mwena abalabye abalungi aba ABS television nti ffe waneno ku ABS TV tuvumirira ekikolwa eky'obwenzi tuvumirira ekikolwa kyonna ekigwa mu ttuluba eryo omwami oyo kyakola kikyamu nnyo aleka omukyala waka namugamba nti ngenze safari naye ate bw'atuuka eri abeera mu bakazi bwe yatuuka n'okupangisa akazigo yatuuka okupangisa ennyumba mwana leeta abakyala n'agula puloti nga mukazi we ow'ewaka amwetikira abaana amuzaalira abaana tagimanyiiko naye ng'ate abakyala ab'ebbali bagimanyi era omukyala oyo mukwano omusaasira nnyo ddala naye ate mbeeti kyangerera ddala maaso ne programu yaffe kalondozi naye ate enosation mukwano njagala okutegeezamu wena abaleeyo ng'osobola okuba essimu oteese era owe omukyala ono n'omwami ono ku magezi kubanga oyita ku mukutu gaffe ogwo oguli 0209072558 kuba esimu mukwano era rigani nga bwojja eno ate onterereze ku bikutu gyaffe bulungi nnyo abantu bange batubuzeko era bawe ekiteeso kyabwe oli ku ABS television live ku program kalondozi. Hello. Yes, mukube ku masimu muwe ku mukyalo ono bambi mumuweko ku birowoozo eby'enjawulo lwansonga bwenjogerera kati ali mu bulumi obungi yeebuuza omwami ngende naye mu maaso oba omwami gennyini gwe mulabye oyo naye yeebuuza omukyalo ono mukolere ki omukyala ali mu process eyegayirira omwami we omukyalo oli gwe bwakwatira mu bwezi ali mu process eyegayirira omwami we so yeebuuza omwami oyo bambi yeebuuza nti magezi ki gemba nkola era ankubidde essimu wannangamba Aisha abawagizi ba ABS television kabambuulire ku magezi gaabwe ki kyenyinza okukola kuba essimu mukwano oli live ku ABS television. Hello. Oh sorry oyo tumufiiriddwa. Hello. Okay, kale amasimu gaffe ndowooza nga omanyi ebyuma by'omuzungu tebiba ate bimanyi okwekyanga naye nga tukyagendera ddala maaso wano ku ABS television so aizi mukwano ali mu control sabawatereza ku masimu abantu bange bambuuzeeko. Hello. Banaye mukwano bw'okuba esimu vira screen yo tusobole okuwuliziganya obulungi oba akendeza volume tubona owulira ekiri ku TV ate ng'oyagala okuwulira eno kyenjogera tetugenda kukwatagana bulungi. Mpozi nfunyeko message okuva emukono nga ye omukyala agamba nti Aisha omukyala oyo asonyiwe baawe. Omukyalo ono asindise message bamuyita Irene ye ng'agambye nti Aisha omukyalo oyo ddala complainant waffe gwagamba tyasonyiwe omwami nti abambi munange bwe bakola ate sibya sigamba nti kale kyabadde ategeeza nti bya buli. Please bambi mukwano sorry about that. Nayenga, thank you so much Irene from Mukono. Eranga afunyeko message waneno ebadde egamba nti nze mukwano Aisha ndi ntebe nga omwami oyo musaasira nnyo kosa n'omukyala naye ate abaami beddeko ye kyabadde ategeeza nti abaami beddeko naye mukwano mabale kubanga mulaba ABS television wabula sagala mbarise ate kamba twale buterevu gye byaggwera omwami ono ng'amaze okutegeera omukyala we wali jjukira nti omukyala yamulimba nti ali mu kyalo
ne complainant waffe bawe namugamba nti ali safari naye ng'ate bali babiri so njagala mbatwale ate tumanye gye byaggwera abantu bano nga mumaze otegeera nti baspouses baabwe bombiriri babalimba so katugende tulabe gye byaggwera oli ku program kalondozi wano ku ABS television tavaawo oli mukula ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiru tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno mbadde nsaba bwe kiba kisoboka ontuuse ku kazigo kano nze ndaba ekyokukola sina kyamanya kye nja kukola naye nsaba busabi ontuuse mu kifo kino malayayo nenjirabako busabi ontuuse mu kifo kino oli sina mukazi eri malayayo kenjirabako bulabi bweki nsaba busabi ontuuse mu kifo kino eri yanumbayo kyekyoka kyenkusaba kyekyoka sisobola kukutwala wa musajja olwensonga katrade olina obusungu bungi nedda nja kubufuga nze nja kubufuga njagala ekintu kimu ngende nzijewo omukazi wange njogere naye ekisembayo kyenaaba nsobodde tambula enveeyo yaŋŋambye agendako mu kyalo waabwe kyekyokka kye nategedde olwaleero babaddeyo n'obuzibuzibu era nze kyensaba nti nja nsaba ntuse ku musajja ono waali bwe naatuukawo nze njogereko naye nzireyotinge mu kyala wange yagambye yagenze mu kyalo balina obuzibu mu kyalo ewaabwe balinayo obuzibu ewaabwe mu kyalo omwami we ali luddawo owange yagenze kukola yaŋŋambye yagenze safaari agenda kumalayo ennaku ze nga 2 safaari tusaba mupemu eddakiika emu yokka tuufu ddala ebintu byenfuga nga mu nsi wabula banna oba malayayo wagijjawo toddamu yita mukazi wange tomanyiira naawe oli malaya watusuulirawo n'omwana nga wa myezi 4 tosobola nakulabirira mwana wo yadde omuliisa genda oliise malaya gyotagenda kufunamu kati malaya yiyo kakati ofunyemu walema okuliisa omusaayi liisa malaya gyotafunyemu muyayi byebiki eri malaya yo gwomanyi naye kifiiringeko omukyala yagambye ali luddawa yaŋŋambye agenze mu kyalo waabwe era nkedde ku makya ne mukwatira buli kimu transport biki agende amalirize ensonga zaabwe omwami ali luddawa nze yaŋŋambye yagenze safaari agenda kumalayo ennaku nga 2 obwenzi buli mu Kampala abantu bano ababiri omukyala yakulimye nti agenze mu kyalo omwami yakulimye nti safaari yaŋŋambye wenjogerera wano essaawa ya kaakati essimu eno gyenvu bakwogera na investigator ayina ekifo kyabalabyeri bwe bali luddawa aisha bannaye mama mbadde nsaba ekintu kimu nyamba kisoboka kyonna nze oba weetaaga kusasula nja kusasula ntuuseawo we bali nkwegayiridde kyekyokka nkwegayiridde tuyambe yamba nze ntuukewo njagala kumulaba obusungu bwe muyina obungi sigenda maama omuntu yafuga obusungu bwange nja bufuga nga ntuuseewo nze nzijewo mukazi wange njogere naye nzi kyenjagala okukakasa nti nange omusajja oyo ntuuseewo mulabyeko ntegedde amazima kyensaba nina ekibuzo kiri mu ddiiro omwami okyamwagala nze maama wange mbadde nkyamwagala naye malaya yoyo yemunnemesezza oli willing ogenda mu counseling nja kgenda naye nga malaya yo yekoze ekyemwesonyiye ddamu ekibuzo kyange oli willing ogenda mu counseling n'omwami wo nja kgenda omwami bwagaana nja kumwesonyiwa omwami bwagaana okukola kyokukyusa mu bwenzi okujja mu counseling ajja kujja taata omukyalo okyamwagala bingi byolabye nga bwe mbikulaze waneeno kaakati kubanga ndeseeyo bingi nnyo naye olw'obudde nkusazeewo okulagako bino omukyalo okyamwagala mukyala wange ye nkyamwagala naye kyamwagala naye ebikolwa ebyo byakoze ebyo byebyokka kyekintu kyokka kyensonga kinga nti njagala kutuukako waali ndabire eddala kakati noseba oli willing ogenda mu counseling kyonna ekinaddirira nja kukikola
oli willing kugenda mu counseling kyonna ekinaaba kizze ndi willing maama nja kugenda ngenda kukwata ekkubo mbatwale abantu bano bebali ababiri anyabo investigator ngambye we bali ngenda kukwata ekkubo mbatwaleyo naye mbeegayiridde ffe wano mu program kalondozi ku ABS television tetutoleratinga violence babawunsa bano mulabyeko babiri bokka naye bwe bali around bangi bafuna bulungi so mubeere bakkakkamu bagumiikiriza tugende maama nange ndimu obusungu tugende njagala kulaba nange ndabe mukyala wange ddala kituufu kyemwogera kyekyo njagala kulaba yagenze safari njagala kumulaba ambuulire oba waali safari yeyo gyali sikirina mbazi tugende tunagamba agenze mukyala ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiru tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno Aisha kebala karibu batukwatire kwata kamera yo Aisha kebala karibu batukwatire Chacha waweza na manje mugenda tuyamba obwenzo. Wandese nefana. Abasanze ne munde. Abasanze wa.
Nzabye saagala mwanditulese ne twabika naye mugambe nammwe mubadde mu lukwe luno mulinga abawagiro ly ate mulaba agenda n'omukazi ate gwe mutadde ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiro tewandinkubidde essimu wandindese mu byange omukazi yannabesanga y'omwera y'oyo mwandindese nenjabika nabo nno mwandindese nenjabika nabo ate babadde bankwatiraki omusajja atutte omukazi wuyo era gwe tusange n'omukazi ate n'amaze yadduse naye mwemunkutte munnemesa okubaako nekyenkola embwa ezo nenfuna omulala ate naye amututte bwenzikyo mwandindese nenfa nekyo kyekyaŋŋaano soma obufaza kusonyiwasonyiwa n'alifudde naye amazaabu nemulagako kikyendi baga munte njabike n'omuntu munte njabike n'omuntu kati agenze n'omukazi mumanyi alazeewa era bagenda kuddamu basisinkane mumulinga bakubira bali pasi ebintu byammwe byekubira n'okwekubira nze toddangamu nakunkubira simu naawe nyinza n'okutabukira wano toddangamu emyezi 5 ng'ogamba mbu nga bw'olina omukazi kyoyo nekwonoolera zze nze mwandimbuuliriddewo atitwala n'omwana wo sikyayagala naawe mukyamukusaba wakalaba omumpa mutwalo olwaleero tugende mumukuwe essaawa eno tugende mumukuwe sikyayagala akasasiro naawe sinyumya akasasiro okwo obuyambi wali obumpa buyambi ki bwe wali oyagala wali oyagala kugulira bibanja buyambi ki bwe wali oyagala wali tolina kyokadde ekikulu kale laba omutumba fono omuntu agenda omwana tomanyi nti oba alya n'okulya oli musiru naye gamba gwali tomalaako gwali tonsanyusa kwe kusalawo ekyange kinyanguyira wali tonsanyusa ekikusanyusiza kyekiruwaawo wali tonsanyusa kati osanyusa ofukusanyusiza ate sirisa ebimwabyo gwe sirisa ebimwabyo sirisa ebimwabyo sijja kusirika saa kunkulako waya naawe tugende wabula nkuwa omwana wo mumpe mutwale wakikakyo mumpe obuyambi wali obumpa buyambi ki bwe wali oyagala wali oyagala kugulira bibanja buyambi ki bwe wali oyagala wali tolina kyokadde ekikulu kale laba omutumba fono omuntu agenda omwana tomanyi nti oba alya n'okulya oli musiru naye gamba gwali tomalaako gwali tonsanyusa kwe kusalawo ekyange kinyanguyira wali tonsanyusa ekikusanyusiza kyekiruwaawo wali tonsanyusa kati osanyusa ofukusanyusiza ate sirisa ebimwabyo gwe sirisa ebimwabyo sirisa ebimwabyo sijja kusirika saa kunkulako waya naawe tugende wabula nkuwa omwana wo mumpe mutwale wakikakyo mumpe bukyamukusaba lwaddi wakalaba ojja osiriwala nyini ngenda mukuwa mutwale ewamalayayo mumpe malaya kijoyogerako mbadde bawo yamutute olinga gwe naddiira ate ddiira biki mbadde bawo yamutute bawo si yamutute bawo si yamutute oli musiru ani akubidde munne essimu ani akubidde munne essimu embuzi eno ani akubidde munne essimu si gwagikubye gwe malaya ani malaya osulirawo omukazi ow'emyezi 5 n'omusula mu nnyumba ennyumba baali babanja emyezi emeka omukazi ow'emyezi 5 ate wategedde wali wa myezi 5 njagala okutegeeza mu mwena abalungi aba ABS television mukwano Regan tuba onteerezeko awo era nga nkutegeeza mukwano ABS television waneeno tuvumirira ekigambo kye bayita obwenzi kyekisookera ddala tuvumirira ekigambo ekya violence bannange okulwala tekusolvinga kintu kyonna okugamba nti nkutte mukyala wange mu kikolwa bwe kiti n'ogenda ate omukuba empya okola otyo omusaze mu bantu
tebanange tekisolvinga kintu kyonna so wano ku ABS television ebikolwa ng'ebyo tubivumirira ddala mukwano naye nga bwe nabagambye nti abantu bano ababiri beetaaga ku buyambi beetaaga ku biteeso byammwe bakole batya kuba ku studio line yaffe eyo eri 0757 kuba mukwano oteese abantu bano obawe ku magezi oli live ku Kalondozi. Hello. Yes, amasimu ngayitamu ono ye agambye nti Aisha wabale kuweleza mukwano naye omukyalo oyo bambi agume nnyo era asigale nga alabirira abaana be ab'omaka ataddamu ate kuno banakoma ananoba anakomawa. Yes, thank you so much mukwano. Ono agambye nti nze mukwano nva Luwero, thanks for so much naye abantu abo babiri babeere bagumu era mbasasira nnyo yo omwami asonyiwe omukyala era n'omukyala asonyiwe omwami we era onkusaba Aisha bakwano abantu bano bonna abana batwale ate mu counseling. Kale mukwano, thank you so much Rita okuva Eluwero mbagala nnyo. Ono agambye nti nze Edi mukwano Aisha yebale kuweleza naye omwami kyakoze ate kiswaza nnyo abaami fenna kituswaliza ddala naye omukyala agume n'omwami we asigale mu makage agende maaso. Kale mukwano Edi neyanzege then ate onagambye hi dear nze Eric nsinzidde no Entebbe Aisha bale kuweleza naye abantu abo mbasasira nnyo era mwe bale kutudizaako program yaffe Kalondozi tulindiridde omuzannyo ogwo mwatugamba obwedda. Kale bakwano tweyanzege Regan amasimu gaba gateredde mukwano mpayo esimu 2 zokka ate ndabe olunaku olwaleero gye tunakigalira. Hello. Okay, oyo ate tumufiiriddwa. Hello. Kale bakwano olwobudde mukwano njagala ate nkomewo naye era siiza kwerabira abantu bano wamanga bangambye Aisha tukwagala nnyo nga bwe muli. Oh sorry. Hello. Yes, family y'omwami Ezra Wanchisabo. Kale mukwano nawe jabaleko nnyo yongera ku ddoboozi dia. Hello. Inkuwulira mukwano. Hello. Sorry. Bambi mukwano wabanga okubya simu vako TV yo oba gikeneze volume tusobole okulisiganya obulungi. Hello. Yes, ndoza Regan amasimu atega kumekereze. Kale mukwano nawe jabaleko dia. Kale sweetie. Hello. Sabo nkuwulira. Hello. Kale mukwano nawe jabaleko amanya gero sinziddewa. Hello. Mukwano obuzibu obuliwo nti mukwano bweyagala okulira eddoboozi ate liri ku screen ekyo boolaba tetusobola kukwatagana nga twogera naye njagala okwebaza mwena abalabye abalungi aba ABS television mwebale kutwagala mbadde mbategeeza nti njagala nnyo famire y'omukulu Ezra mukwano gwange oyo basista be Esther, there is Irene waliwo omuganda we Eddie, there is Eric mpozi ne mami waabwe mwebale kutuwagira mwebale kulaba ABS television. Of course siiza kulabira abantu b'emikono mwena mbagala nnyo ngokusokera ddala ntandikira ku mukulu Bob ng'ogaseko ne jjajjawe Auntie Lily, Mami Bob mpozi ne Ruth sister. Thank you so much for watching ABS television. Omwami omukulu Kasim Chikabi owe Kasanga teyesimbewo mukwano mumwogere. Thank you so much for watching. Nkwagala nnyo abantu b'ebuloma abantu b'emikono abantu b'ekitebi. Thank you so much. Aisha Tricky mpozi ne Arafat mobale kwekanya ABS television program Kalondozi olunaku olwaleero nga bwekugambye nti nvumirira ekigambo obwenzi nvumirira ekigambo violence ebintu byetubwewale mu bulamu bwaffe tusobole ate okugenda mu maaso n'ensi ennungi ey'emirembe.
oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo.